ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga bannaffe abakoseddwa amataba saako n'okubumbulukuka okw'ettaka tunyolera wamu nammwe. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Bwe tutunya ku bwino ow'enkuba gwe twakuŋŋaanyizza alaga nga Ntebe yasinze enkuba ennyingi ewera 27 n'obutundu 7. Ate bwe tutyako ku ekyo ekifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate nga bwe kakubaakubamu ate ewamu wafunyeyo okwatirira kw'ekiddedde saako n'enkuba entonotono nga kino kyavudde ku kinuunampewo ekitudde ku bukiikaddyo bwa Afrika ekinuuna empewo empeweevu eyandibadde ejja ku ggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku olw'Essande n'enkuba entonotono mu Arua, Masekati, Tororo saako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba wabula ng'eyo enaatonnya mu bukiikakkono saako ne mu buvanjuba tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu. Olwo yo ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono. Kampala saako n'Emirano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 27. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 25. Bwe tutyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Lagos, Addis Ababa amu ne mu Nairobi tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu. Ate yo mu Johannesburg saako ne mu Beijing tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga ne mu New Delhi ebbugumu likyaliyo lingi ddala ddala era nga tulisuubira okutuuka ku degrees 44. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbe lwa TV yo sula bulungi.